Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Olunaku lwa leero wajje tulaze weewano. Mwami ono yaweereza ekiwandiiko kye naye nga atya tayagala kumanyikibwa naye siina kyakukikolera. Bano abakutegedde mukwano gwange, it is okay. Bwe bulamu bw'ensi mwe tuyita. Tayagala abakozi be bamanye nti naye awandiika ebbaluwa naye nga byebyo mubitiira nno bwereere ebintu bino gwe tomanyi bantu bwe bavuunusa embeera zino munnange otiira bwereere naye tofaayo tugenda kikwataganya kintu kikulu. Gwe eri omuliza wa Beat FM ekintabuli ky'omuziki omulamwa gwaffe mugumanyi engombo yaffe mugimanyi okwogera kuba kwaffe okukola kuba kuki kuba kukwe biri bwe biti. Mukyala Becky Bambe nze ne mukyala wange tukwagala nnyo era mu ofiisi yange nkuwuliriza n'abakozi benkozesa ate bo be basinga okukwagala naye tusaba kutuwa ku magezi nze ne mukyala wange Bambe nsaba mpite mulongo kubanga sagala abantu bantegeere kijja kumpisa bubi sagala kuyita mu kkubo oba ku mulimu nga ntuuse nga abakozi bansongamu emimwa sikyagala mulimu gwange njagala kusigala nga guli bwe gutyo. Ku mulimu kwenkolera abakozi bange bonna bu radio bwabwe oli alina akasimu ke oli alina ka radio ke bawuliriza Beat okuva ku macha. Nze bosi waabwe sagala bampiseemu maaso naye naffe tubeera n'ebizibu nga ffe newankubadde tubeera mu bumooli nze omu abeera mu kamooli mpita eri amulongo Bambe neyanzizza munnange taata wange yajja kumujjanjaba mu kaseera kano ak'omuggalo yalina okulongoosebwa ate nga taata mukyala abadde abeera yekka. Taata wange we Masaka naye namuleeta eno ne mutwala mu ddwaliro Lubaga ne bamulongoosa aniya kati nga tesobola kumuzzaayo teri agenda kumujjanjaba maama yafa n'ewaka abaliyo nga ne tebajja kukola mulimu mulungi nze kamusigaze ewange kasita ninawo bu boys quarters kwasobola okusula n'abeera nga tasuze mu nnyumba yaffe ne muleeta saamuzaayo omuggalo guno nga bwogulaye gubadde munene nnyo 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 ne tumujjanjaba era n'atereera n'abeerawo kati ebbanga lyonna ery'omuggalo mukyala wange abadde lubuto era omwo mu bbanga eryo mwazaalidde era yali atuusizza okuzaala n'ansaba nagamba nsaba nkime maama ajja nnyambeko mu ddwaliro ono ye mwana waffe asoose ddala mu bulamu bwaffe bulijjo tetulina naye nga tulwangaddewo nze ne mukyala wange tuli bafumbo era yasaba maama ajja amuyambeko mu ddwaliro n'awaka tekyali kibi kuba yansaba mu bulungi nange nenzikiriza era bwe ntyo nagenda ehoima nenkima maama ne muleeta asobole okuyambako ku mukyala wange ekitaali kibi kubanga naye teyali wakusula mu nnyumba munda nga bwe nakugambye nti tulina bu boys quarters era ne maama twamuwaako ka boys quarter akamu kwabaasula naye Becky obuzibu bwe buzze bwe buno mu ntandikwa abakulu bano tebasooka kukwatagana naate gye bigenda bigenze bitusobera nze ne mukyala wange. Taata wange nga bwe nkugambye wali tife maama yafa taata ye yatwekuliza era fa wakati waliwo maama ebbanga lyonna taata yagana okuddamu okuwasa musajja Semwando kyokka ne maama wa mukyala wange taata waabwe yafa ebbanga lyonna abadde talina musajja era naye yakuzizza abaana be tebasooka kukwatagana naye kati bitusobedde tusaba mutuwabule abazadde bombi bagudde mu mukwano tutuula mu kisenge ne mukyala wange ne tugamba tuli kuki nze ndi musajja muganda mukyala wange mukyala Munyoro behoima bano bazadde baffe begudde mu mukwano ebyaddala ebitali byakulimba era taata wange yakinjachulidde nangamba nti awulira ayagala
mama wa mukyala wange era mwetegefu okumuwasa era nangamba simuyimiriza sibiyingiramu naye maama tannagamba muwala we ekigambo wadde n'ekimu. Jjukira basula bonna buli omu alina ruumu gye twamuwa kwasula ate ku quarters obwo n'omuwala atulabirira awaka kwabadde asula. Mukyala Becky agusima wano tuba tetugenda kweyita baaluganda nze ne mukyala wange bannange mututangaaze. Saayagadde kugenda kubuuza bantu balala ng'ate gwe ntera okuwuliriza n'abawuliriza abo mutera nnyo okugonjoola ebintu ebifaananako bwe bityo. Saagala tukole ensobi abantu bano tusobola okubayimiriza buli omu tumupakire tumuzze ewaka ewuwe. Sitaata muzze Masaka ne mama wa mukyala wange dehoima wakiri buli omu afune omuntu eyo naye nga tebeeyagalidde wano. Twatuse n'ekiseera okwagala okubazzaayo naye tukyalemereddwa engeri ne tukitandikamu kubanga baatutadda tusobola okuzzaayo abantu ate kati n'omwana akuze awezezza emyezi 2 mukyala wange yazzeemu okukola nze bulijjo nkola kati abwetyo bwe tuyimiridde n'asanyuka nnyo bambi ng'ompadde obudde n'abawuliriza bambi munnyambe mumpabule ntegeere bambi temunvuma neyanziza nnyo neyanzeege nja kuba mu ofisi yange nga nkuwuliriza kuba nze radio yange tevaako. Neyanziza nnyo mukyala Rebecca Jingo bambi mpita mulongo mukama akumpeera omukisa. Byebyo nange binsanga wano nange nembikutuusaako eyo mulongo ye n'omukyala bibatabudde abazadde ababazaala baagudde mu mukwano. Taata azaala mulongo ne maama azaala mukyala wa mulongo ate bali mu maka gaabwe badde tebannabazaayo gye babeera. Taata we Masaka maama we Hoima. Tukoze tutya nga bulijjo tewali kitulema lwakuba mulongo nkoze bitoyagala kwogera wandiyogeddeyo kale wakiri nonyonyola banwe baatandika batya byali bitya n'engeri kikale gye mutasiiba waka era toyinza kumanya. Anyway, nze kankomewo eri abawuliriza abange nga bweffe bwe tugamba okwogera kuba kwaffe okukola kujja kuba kukwo. Okitegedde mukwano neyanziza essimu zaffe nzigudde omunange wange mulongo amatu awuliriza though mulongo mbuulirako mukyala okwali awuliriza kubanga nyinza ofunayo abanyoro abasobola okumugamba mu lunyoro babatoro ne bamugamba mu lutoro kuba kati gwe otegeera Oluganda. Okay, kituufu era mbuulirako abazadde bamwe bali mu myaka ng'emeka bazeeyi nnyo. You can text me up osobola okumpeereza message ku WhatsApp n'ombulira bali mu myaka ki kwanjagala okulaba munnaye maama ne taata bwe baneezaalamu ebyo natubirowoozaako nno bannange. Anyway, katugende mu maaso n'okuteesa munnange wange Kajingo we bali kuweereza mukwano nkale nze mbadde nteesa bwe nti teesa maama addeyo mu kyalo ne taata addeyo mu kyalo kubaaguma wano gennyini kirabika bubi kiswaza kivuula byonna nze Bridget wana Abu Dhabi. neyanziza nnyo mukwano Bridget Abu Dhabi wangi webale kuweereza ogwe bali kutukubirako oyogane Sande mu Lukaaka esebo nze nno ngamba nja Jingo mulongo akwate nazaala we gwe baabapakira bamuzze gye yali abeera ehoima kati then ye taata bamuleke waneno kubeera bwe banaabapakira ne taata addeyo ewe gye baamujja era bagenda kuddamu badde mbeesiikane nga taata avayi bamutadde ewe gye yali abeera ng'ate agenda ew'omukazi oyo. Okay, neyanziza nnyo neyanzeege wangi mukwano tulabe bannange mulongo amagezi gemuwa abapakire abazzeeyo buli omu amuzze gye yava omuwala apakire nnyina amutwale n'omulenzi apakire kitaawe amutwale balyesanga eyo ekyo tekiriwo abatolo balina eŋŋombe egamba nti omusajja tayangwa naye nga okwo aswaza muwala we maama aswaza muwala we. Nze Hadija neyanziza nnyo neyanzeege olina Rebecca Jingo wangi we bali tuweereza mukadde wange nkale taata ono kimpointinda bwa esebo naye beki omanye nti bali bali bakulu n'abakulu essaawa zino tewakyali kyakukola bo bali ekisa kyasoboka kyekyo ekyokubaawukanya babaleke nze nga babaleke tewali kyakukola. neyanziza nnyo kimba wentinda bwa bwatyo bwagambye wangi Madam Becky ono Agnes Timbatoro nze mbadde nteesa bwe nti
omukyala nga bwali wehoima abehoima naffe 40 there's no different olulimi olwaffe tuwuliziganya era n'ebyobuwangwa byebimu naye kati ffe ewaffe nga ffe bwenyiza okugamba ku saidi y'omukyala ewaffe tetulina buzibu ne bebewasa tewali buzibu okitegeera naye okujjako mwabammwe ewammwe ne Buganda mwe muyinza okugamba nti ate ono bajjako abaluganda biki mwaluganda mweddira gwe gumu abaleke bantu bakulu babo babakuza katate mwagala ki bali nabo mubaleke bafune essanyu lyabwe kuno Agnes Simbatolo fe waffe tewali kiziza ewammwe teri kiziza neyanziza wanje agezigempo abaana abo good enough mama azaala oli yafa nitata azaala ono yafa baleke nga bakulu n'abakulu mama asobola okujenjera mukulu munne basobola okuba nga babeera wamu kiba kijjawo nti nno mbubajja kufuuka baluganda esawa oluganda okubanga ono amuzaala mulala noli amuzaala mulala ate siyusuwa nti mama bagenda kuddamu bakole ki bazaale nze badde nsaba babaleke babeere bonna okusaba kwange okweza Rebecca Jane namaleswabula weyogere neyansiza nnyo mukwano gwange owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki tukyongera mu maaso n'ebiteeso byaffe eri mwana mulenzi mulongo eyakaneyungako omukwano gwange wotukidde mulongo ono balinamu obuzibu ne famire yaabwe ye n'omukyala bakwatagana bulungi era bagalana era bye basaba tubayambeko okuwabula okuteesa n'okulungamya bazadde baabwe bombi ngezaako okuddiramu omuntu yakatoyungako bazadde baabwe bombi taata wa mulongo yajja kumujjanjaba kumulongosa Aniya mu biseera by'omuggalo era ye yamukima Masaka n'amuleeta n'akalubirizibwa okumuzzaayo n'agamba taata kagira abeera wano tumujjanjabire wano taata tasula mu nnyumba omwana we mwasula ne mukyala we taata asula ku boys quarter era mu muggalo muno omukyala wa mulongo mwazaalidde ye mwana waabwe asooka omukyala olwagenda mu ddwaliro yasaba omwami nabga nkusaba mama je anyambe anzijanjabeko mu ddwaliro n'awaka bwe banaatuuka okugenda tunamuzaayo ng'omwami akkiriza mulongo ng'agenda akima nazaala we ehoima ng'amuleeta ku kibuga kuno taata wa mulongo ne maama w'omukyala tebasula mu nnyumba y'abaana basula ku mizigo buli omu alina karuumu mwasula ekitone bali tebasooka kukwatagana abakulu abo bombi naye kati ekisinza okutabula abaana kye kino nti ate kati baguddewo omukwano guli makbul taata yatuse n'okwatulira mutabani we n'amugamba nti omuntu oyo naamupenda nze mulinako laavu bebi waya osaaga ate tonyimiriza ndeka taata w'omulenzi bo baganda bazibu maama munyoro wehoema maama tannanyega muwala we kintu na kimu naye taata yasobodde okugamba mutabani we kati mutabani we ne bimutabukako n'agamba bannange ewaffe nze mukulu taata talina mukyala maama waffe yafadda musajja atu yatukuzizza tayagana okuddamu okuwasa paka kati maama wa mukyala wange naye talina mwami era naye yakuzizza abaana be mwami yafadda kati biri awo ye taata alaga alina laavu omuhabbati eri maama azaala omuwala naye jjukira bali mu maka g'abaana omuhabbati gwabwe mwe gubakwatidde ndowooza obudde bwakiro wabuziba buli omu ng'asooba kati omulenzi agamba bane kituliko kituufu nkoze ntya nkole eki nze ndaba waliwo ekitali kituufu kwe kujja gye tuli okubaako byatwebuuzaako nange kwe kujja gye muli omuwuliriza wange mubeeko kye mwongereza ku bintu bino olina Rebecca Jingo microphone nagiguddewo dda amasimina gaguddewo dda naye era mugamba nti okwogera kuba kwaffe okukola kujja kubeera kukwe wanje munange Mami Becky webale kuweereza munnange kale mukwano kakati nze ngamba nibo baali badde ba mama ne taata bennyini kale obanga be bazaala omwami obanga be bazaala omukyala nga mama ne taata abaddala nga taata ne mukyala we era si kirungi kujja kweyagalira mu maka ga mutabani
kyenyinza okugamba Becky babeesonyi okuba bali bantu bakulu tebagenda bayimiriza tebagenda bakwatanga bwana buto babakube babagambi mweyawule ne bw'omutwale Hoima ono n'omutwale Masaka bajja kumaliriza beesisinkanye kuba bantu bakulu wabula kyenyinza okugamba Becky babeesonyiwe naye babakwate buli omu azzeeyo owuwe beesisinkanire eyo bakole ebintu byabwe ebyekisirusiru eyo ebbali Jofre kwagala entinda mami Becky neyansiza nnyo mukwano gwange nti kino kye bakola ekyokweyagalira mu maka g'abaana kikyamu nnyo kati buli mwana kwata muzaddewo omuzze gy'alina okubeera mulongo kwata taata muzze Masaka n'omukyala akwate mama amuzze Hoima baneesanga eyo ne beeyagalira eyo bye bakola biswaza nnyo olina Rebecca Jingo wanje ono Gorete Masaka yes Gorete niba nange tufudde nedda maama bamuzeeyo Hoima akomana gwe nyidde mu Buganda kizira nze nteesa bannange maama bamuzeeyo Hoima neyanziza nnyo mukwano Gorete Masaka wanje taata ogwebale kunkubirako mukwano ono wensozi bbiri nga bulijjo longoosa ensonga eno kyenangiradde ngamba yesebo ekisooka maama ono eggwanga ly'essiika erina okukweboola ate taata ye yeeboola kati kye balina okukola maama ono kumugyawo muzaayo ewaabwe kati ne taata bw'alirumba tumanya nti yakoze eki yalumbye naye nga ekijjo bakijja waka kuba kati nga wano ewaffe mu Buganda oli bwakiraba iye wagundi twewunyiza gundi baagana ensobi zezo naye abeeyo bose baboola eyo embeera y'ekabiira kati awo si kyewunya naye taata kyabakola kuddira maama oyo bamuzzeeyo ewaabwe nkitegeera bagamba ekika ekirava kusonga ejjero kifuuka wankiino okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo olina Rebecca Jingo webale kuweereza mulongo nga mukiriko naye akugabeera mawano naye kakati ekyebuuzibwa ekisooka ddala abo bantu bakulu ogenda tandika otyo bagamba nti mwawukane nga nabo ekintu kye bakoze bakimanyi nti kibi naye bagumye ne bagenda mu maaso nga bakikola kikyo ngenda okugamba mulongo ne mukyala we mulongo tula ni taata mwogere omugambe taata kino kyokola mu butuufu kikyamu okimanyi ono mukyala wange omunnyonnyole ng'omuntu bona owuzuka ngolaba taata takyusizza mulongo weesonyiwe taata ne mukyala wo naye atulayo gende maama we ensonga ze zimu bwanalaba nga maama aganya okyusa mubeesonyiwe kuba buli omu ne wemunamukwata ne mumuzza ewuwe abo bantu bakulu era bajja kwepakira bagende mpozi kyekijja obbayambako tebajja kweyagalira mu maka gammwe obapakire buli omu adde ewuwe kasita bagaana okukkiriza mubagamba buli omu adde ewuwe wakiri beesangeyo naye bannaye simanyi nsi wagyera bakuba bakazi abayitirivu abali mu nsi n'abasajja abayitirivu abali mu nsi naye ne beeraba okweyagala nga bwe bali awo ono muwala yena jemba kansala bbiri abiri neyanziza gyo neyanzege mukwano gwange wanje zenna kabuye Beti wano eruswa baaba iye mukwano nze nno mbadde nteesa bwe nti iye mukwano omuzeeyi oyo omusajja ne omuzeeyi omukyala babetikke babazze ew'omuzeeyi omusajja bagamba omuzeeyi omukyala abe ng'amujjanjabako babeere eyo mu maka gaabwe kwegamba kye bakola beeyongere mu maaso bagenda ate kati tunakola kinze nakabuye Beti wano eruswa taata wange bamuyita omugenzi Kalule 2 nkale munnange wange yagambye nti kye baba bakola babakwate bakwate muzeeyi maama tebamuzza Hoima bamukwatire ddala ne muzeeyi taata babatwalire ddala lumu mu maka Masaka bejjanjabe kale okwogera kuba kwaffe okukola kubeera kukwo gwe nga mulongo era olina okusengejja wanje Rebecca Jingo gyebaleko nze Ssenyange Ramadan asizidde wano mu Kafunda ensebo amagezi genyinza obbawa abantu abo nti kintu ekyo kyangu nnyo kukwata maama engeri maama gy'atanaakumugamba nti kino nti waliwo okukwatagana ne dadi ayazi kye baba bakola bakwate maama bamutikke bamuzeeye Hoima dadi nabwasigalawo kubanga jasigalawo nga talina talina mukyalo oyo naye banaakireka gajja kuba mawano kubanga kye bakoze bakikoze kimala kubanga laba in case singa maama afuna olubuto tomanya kiza kubanga maama wa myaka nga 45 asobola okufuna olubuto n'azaala omwana oyo mwana ajja kubayita bonna baaba kubanga agaba mawano ajja kubayita baba so si moola ne baba kale Becky nsigade nze Ssenyange Ramadan neyanziza nnyo mukwano gwange Ssenyange ya Ramadhani olina Rebecca Jingo yongereza ku bya Ssenyange munange Mami Jingo zebodegade wa Firebase mazinga ndeje kuzanda Mamfoni Talent ebyo Mami Jingo byo byampuna nekye ngendo ga muganda wange oyo
kuba musajja munnaffe oyo aswe taata amutwale mu kyalo nga tambudde namubulira ndi wakusanda ogenda oba ku mmanda ogenda obulala emmotoka nga epaakinze basobole obbawula mami jinga agoma wano kati abadde jjajja w'omwana kati ate abagenda mumuyita atya kati gwe abadde maamawo bannaawe abadde nazaalawo kati bikyuke biti amijingo bannange Uganda ne Buganda gye tugenda temanyiyo mwana watalo yakuba oluyimba naye tetumanyiwa gye tugenda mamijingo babaawule nga tebababuulidde lunaku ntubawula lunaku bwe ruti okay neyansiza nnyo munnange wange wende gye kuzanta wano tuwabula tuteesa tulungamya okwogera kuba kwaffe mukwano mulongo okukola kuba kukwo ne byetwogera byonna oli waddembe okubisengejja neyanziza nnyo neyanzege yongereza ku byamazinga ebyo wangi kizaako bikika buyeza kala wabula bannaye ebyensi byewuunyisa kati taata ne maama oba baatandika batya nedda buli omu bannaye addeyo mu kyalo gye yava okusinga we banaaswalira ku kyalo nedda taata ne maama mwewummuze bannaye buli omu azzeeyo muzadde we mu kyalo okusinga bwe munaaswala ku kyalo neyansiza nnyo munaikabuye Zahara wangi maama wange bannange ekyo nga sikirabangako madamu Becky tekinyuma omwana omulenzi kyaba akola asooka akwate taata we amuzeeyo lwe lunaku lwe lumu akomawo avuge maama we amutwale be balimanya gye balyegwirako naye baaba ekyo kyetere kyennyini agoma wano bannange kiki ekyabakadde ababiri kye beezuddemu naye baaba bantu tebaggwayo naye nze abajjewo abatwale babalyekubireyo amasimu gaabwe balyesanga eyo nga beeguddeko bokka naye abajje wakaawe naye bannange abantu abakulu namwe mwewummuzeeko nze naalongo katongole emasajja ekyo tekikoleka tekikoleka kizibu kiswaza olina Rebecca Jingo yongereza ku bya maama wange obyagambye Rebecca webale kuweereza kale mami Bagaya Elizabeth Akiki nyoti kirora mu buzibu bwonna barabeegondeze leka beegonze kabeeswere tikiri mu sitaani nakati baleke beegonze beeswere bazaale n'abaana ninyo Bagaya Elizabeth Akiki neyansasa nnyo neyanzege owuliriza Beta FM ekintabule ky'omuziki ye Bagaya Elizabeth Akiki agamba tekirina buzibu abakadde mubalake beeyagale bewase bazaale n'abaana jjukira bo ku sayidi yaabwe tebaziza naye ku sayidi y'omusajja baziza okufaako obufi olina Rebecca Jingo nze binsanga ono n'embikutuusaako eyo naye ate n'ofunamu ekyokuyiga yongerezaako Rebecca Jingo weebale kuweereza amanya Kibirige Yasiini nga nsinzira wano Kyengera Mugongo Rebecca Jingo mbadde enteesa baawukanye bwawukanya taata dde maama ddeyo ne taata ddeyo naye era ne buba n'abeerawo era bajja kweyagala so kati oli abeera Bunyolo n'abeera eri Masaka bajja kuba wawanvu okubanga basisinkana nze enteesa yange Kibirige Yasiini Kyengera neyanziza nnyo omukwano gwange mubaawule taata dde Masaka maama dde Bunyolo wangi Bitfama mbalamusiza esebo offe nga ffe mu buwangwa waffe abatoolo ekyo kiba tukiikirizigana mu mateeka kubanga abo baba bazadde bonna be baba bazaala omusajja bazaala n'omukyala kiba mu buwangwa waffe ago tugayita mawano kati omusajja kyaba akola kiri kintu kimu akwata n'azaala we amuze mu kyalo taata asooka amuleke okubanga bw'anaamuzaayo mu kyalo bajja kuddamu beesisinkane Rebecca Jingo nkulamusiza nnyo ndi wano mu Kamoli nga nkulingiza neyanziza kati ne mazima lwaki onningiza mu Kamoli vaayo wangi mukwano maddeko na simu enorini ffe waffe mu bakiga Banyarwanda batooro Banyankole tetugenza naye engeri gye tugenda nga tutambatambulamu nga tutambula mu mawanga gatali gamu na gamu oba olaba nti ddala mama kyakola oba taata kyakola kive kiswaza abaana baabwe bombi agoma wano gagwa mu baana ne mu bazzukulu ne kiswaza n'abo abakulu bennyini kati nze kyenteesa omutabani atwale taata addema atwale naani atwale ne maama oba beekwanira eyo naye bave mu maka g'abaana kuleeta maama wano kubanga bibeka abazadde balinga abasobya abaana
tetugenza fe tetugenza olaba nze ndi asiimwe nfunayo omusajja asiimwe nampasa ate nga fena twezira omuziro gwe gumu okitegeera fe tetugenza newabula wetugenda nga tutambula ne tutambula ogenda ng'ofunamu enjawulo n'omanya nti kiswaza ebyo ebyange mama Rebecca Jingo bale tuweereza mukwano tukwagala kale munnange neyanzege asiimwe Noreen bwatu naye bw'atangaazizza oli ne Rebecca Jingo wanju munnange Mami Becky bamusizaako nyabwe bale kutuweereza naye abantu bano omwami n'omukyalo ono then maama w'omulenzi n'omuwala ate we bagamba beewase tekijja mukwano wabeera ng'agamba nti bano abaana bafuuke ba Luganda ono buwangwa omusajja Muganda wadde nti oli mutoolwa naye tekisoboka muzeeyo bayagala kuwasa mukyala mulala anoonye omukyala omulala gy'ali naye ave ku ono then ekirala omukyala bamutikke bamuzeeyo mu kyalo omwami bw'abanga talina amulabirira e Masaka asobola kusigala ng'abeerawo webale kutuweereza neyanziza nnyo mukwano gwange olina Rebecca Jingo oli Elizabeth FM ekintabuli ky'omuziki nawe yongerezaako Rebecca Jingo wanki webale okuweereza kale yenze muwada of Uganda ndi bweyogerera ekire ku zone esebo naye ekyamazima mwannyinaze Rebecca Jingo esebo wandibadde tewali buzibu kuba bonna bakulu n'abakulu yesebo naye ekituufu kiri nti kirabika bubi era kiswaza yadde bonna bakulu n'abakulu yesebo nze mbadde nsaba buli omu azibwe gy'alina okubeera wefooti agende footi noono omukadde waffe omusajja azibwe gy'alina okubeera newankubadde yagamba omwana talinnya mu kkubo lye naye bannaye kiswaza Rebecca Jingo njagala okuwa ekyokulabirako ffe mu busiraamu kino kiddamu Rebecca Jingo ffe mu busiraamu tewaliiwo tteeka ligaana kuwasa Rebecca Jingo eyeddira engeye simanyi bino bitugamba nti owengeye talina kuwasa wangeye munne mu Qur'ani tebiriimu ne mu hadithi tebiriimu obusiraamu butukkiriza okuwasa owengeye tugeze ndi wangeye n'empasa owengeye naye ate obusiraamu bwe bumu ne butugamba nti singa ogenda mu famire nga bo bali mu kali nti kinaalabika kitya famire butukkiriza naye ate waliwo kali kinaalabika kitya awo tusobola okugamba nti kangende ne kali kinaalabika kitya keko kembadde ngamba nti banne ekirabika bubi nze muwadde of Uganda mukama akunkumire Rebecca Jingo wange omubwati neyanziza nnyo taata wange owuliriza Elizabeth FM ekintabuli ky'omuziki olina Rebecca Jingo tuteesa tuluŋŋamya mu mbeera yonna twewabula ebintu nabuziza mulongo nga njagala nziremu era anzizeemu angambye bw'ati Becky tatange musajja mukulu ddala atuludde kubanga agenda kuyingira myaka 78 maama wa mukyala wange naye mukyala mukulu agenda mu myaka 63 kati awo tewe tuli bantu bakulu ebyaddala naye mukyala wange kwali awuliriza ate nange mu office kwendi mpuliriza naye ebiteeso ebimu binsesa naye kanayongera okuwuliriza mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeera omukisa mulongoze nkubuulira ekyo kye bakola mu makaago it is not right singa babyekolera eri wabweru oba ennyindo zaffe teziyinza obutabiyingiramu naye mu lujjaalwo nedda baby nze ndaba tekikola ne bwe bandibadde bazadde batuufu kitaawo n'ennyoko sirowooza nti bandibadde kaneme genda yeeyo omukulu sekandi baako kyoŋŋamba munange mukyala Becky ndi wano amannya mwami Edward sekandi mu kirokole wano e Kawempe esebo njagala nkubuuza ekibuuzo buuza mukadde okimanyi nti amaaso galya nnyo nti buli kye gaba galabyeko gaba gayoya kulya nnyo nze ŋŋamba nti maama alina engeri gye yasikirizaamu taata manyi munnange abakazi buli omu alina enkula ye naye munnange ekikolwa ekyo si kituufu naye mbadde ŋŋendera ku nteesa y'abawuliriza bannange omusajja kyaba akola talaga lunaku apaakinga emmotoka taata yamujjanjaba ateredde amuteeke mu mmotoka amulumule pakaka mu kyalo gye yava kati n'omuwala awo wajja okufuna endowoozega nti ate maama akola kiwa nange kamutwale yenteesa yange sigadde mwami sekandi mu kirokole e Kawempe
tubiddeko ku mwagalwa wange Patricia Muyama kale munnange kyankumye mwagala nnyo yebale kukuma munnange wange nabo mukawempe mukirokole bonna obandabiranga taata omulungi Hello. Yes sebo. Ebeka jigwe bali kuweleza. Webale kuliriza munnange. Niyo butereva itibwa mulonde wa tukauma ngandi nsololo kasanda. Tata. Rebeka jingo mpuliriza nnyo FM. Tugende ku mulamwa mukama wange. Obusinga. Webale nnyo kutukubirako munnange wange. Monica. Becky, culture is culture. Culture is culture. Buli muntu ennono ye esigala nnono ye. Ne bwogenda n'owasaawa. Batwala bannanga bagambye nti maama Sezaala asobola okuwasa nnyazaala. Nze mu ndowooza yange be bano abakulidde wano ku kibuga. Naye nga nkimanyi Batoolo, Banyoro, Banyankole tekikkirizibwa. Sezaala kuwasa nnyazaala. Ono omusajja muganda. Culture zaffe ffe tusigala tuzitambulirako wadde nga ffe tubafumbiddwamu kubanga nze ndaba ffe we tukyala eri ewaffe ewabo omwami wange abantu babeera free Sezaala muyisinganya nga bwe mwagala naye ffe tusigala tuwambadde nga bwe tulina okwambala Sezaala tusigala tumwewala nga bwe kikolebwa wano mu Buganda so kati kisinze n'omuntu engeri gye yakuzibwamu naye nga bo abakyala abava eri waggulu tebakitwala nga kikulu naye nga wano tekikkirizibwa maama taata baba separating mukwano neyanziza nnyo mukwano gwange Betty ndi wano wewe kuweereza nnyo ng'oseka awo bamwaleke bave mu bimaka babaleke bave waawo nzalime nekikyusa nkale munnange wange bwanje Rebecca Jingo we bali kuheereza ubu ni bamweta Justus atwizukire hano Kachiri Hoima Road niwe ninjira ogogo murongo ogwe abareke tikine buzibu tikine buzibu tehariho mahano gona amanoti garoho tito mbanyankori itwe ni munonga bamwe ni bakwatagana binjo ko witu nasigala Justus hano Kachiri naye asisanja mukwano be waabwe tebaziza era yagambye tekirina mawano yadde gonna mubaleke olina Rebecca Jingo mukwano gwange wanje twasikira webala okuweereza ono munakasanda wire emponye nzaawo ndaba tewaliwo kizira lwakuba omuhabbati gubakwatidde mu maka g'abaana baabwe ne baveewo bagende beeyiye kasita bonna bakulu webala okuweereza neyansuza nnyo neyanzege my big sister Elizabeth Magemo mukwano baako kyoyogera kuweereza ne Elizabeth Magemo ekyo bakyo bayita ki laavu bagamba nti sikirabanga yamala akiraba omugole yamala nagwa ku nkyakya yabba kakati bannange ekyo bakiyita ki nga buswavu bwennyini ye nga mawano bannange mulongo akwate taata amuzza e Masaka n'omukyala bakwate maama Debunyoro because already bali intimate babadde beeyagadde ebintu matters to deal with the heart tosobola zikomya bagende beeyagalireyo babali so si maka g'abaana baabwe bannange baleke kweweebuula neyansiza nnyo mukwano wanje ye baleko mukyala Becky kale munnange ono maama Mumbejja nakwerobi yes mama Mumbejja kakati bandi olaba abo abantu bakulu bombi tebakola balabika bakitegeeza naye ensobi gye mbakwata wa mutabani omutabani buli omu akwate erire bagende ebintu byabwe babikwasaganyizeeyo baleme kulaga baana kifaananyi ekyo kibi neyansiza nnyo bave mu maka g'abaana Jamila Alam teacher webale kutuweereza kansala Jamila Entebe naye bannange yakola laavu naye kati maama ne taata mwatandika mutya okuteesa ebintu ebyo bannange temuswala ali tebakolagana bannange ku myaka gye mulina ddala naye bannange mukama ddala laavu kikemu wabula buli omu akwata owuwa amuzze gy'alina okubeera bo beesisinkane byabwe kasita abantu bakulu be bamanyi bannange nga ye batandika bati katonda wange biswaza abantu abakulu naye mukama Jamila ye bwati bwagambye buli omu mumuzze gy'alina okubeera beesisinkane eyo naye nga tebali mu maka gammwe olina Rebecca Jingo wanje webale kutuweereza mukwano esebo mbabba ali moja tuli wano ngwe busujju yesebo taata yagenda nakuba akayimba kagamba tezibirwa kubo yo laavu yalekawo ebinyuma byonna ako kamanyi agalize gye mbadde ngamba taata teyava Masaka akwate maama
agende Masaka kakati ene Fort yo balirabirayo ekyokolera yo balimayo bakola batya naye bali bagende bafumbirwe ekyo kiwedde nze mbabali ndeyansazanye munnange wange wanje Beki mukwano webalo tuweereza Rose Kasule nakaddu entebe mulonga amagezi genkuwa mukwano kwata kitawo omuzze Masaka n'omukyala akwate maama wa muzzeeye waabwe mukyalo ewakiri bagende besisinkagaanireyo naye nga tebali maka gammwe nga tebali awagama we mukirano mugenda gaddawa ogwo gususa ogw'obulamuzi kubanga gye munaakoma okubalekaawo bigenda nakuvaamu nti ate nkukolimidde ate nkukoze bwoto wuuyo kitawo yakuwoningiddewo togezaako yadde omulemesa toweerega n'oyo bwe mukwata omuzze Masaka n'oli aze nnyina gy'alina okubeera ewakiri baagayaniraeyo nga naye temubirabyeko ye Uganda etutwalawo bannange olina Rebecca Jingo yongerezaako munnange wange mami Becky we bali kutuweereza mukwano naye bannange leero tusuddeko ensasagge